Hello, tulongosa Kampala. Ebelenga nungi. Kati kitegeeza ki? People in Uganda kitegeeza ki? Museveni wengale. Naye nkule wangale bawa. Wachi. Ebifimbi byo kuboka ya kaso. Omanyi byani mbebifi byange sebu. Ate ebifimbi byo. Byange babijje kunzi. Bambi si bibyo. Byani bibyo. Mumwe kuza Kampala nti. Kombe ebifi byange. Bambi mumwe kuza Kampala kubanga. Mvuye mukisa mukaba yambade w'amaanyi. Mukaba yambade y'amaanyi. Mukaba yakuwango bye bu. Asibye. Bambade. Mukaba yabazibwe. What the view? Adi nzibyani. Mukaba ngambe jangu ofune kyokulya. Wamakitwali. Amina. Salamu alaykum. Sende awali veranda n'olugudde emmotoka we ziyita ffe twalewo emikeeka tuteekeko ebyamaguzi byaffe tutundiro okujjako nga nammwe mugamba nti ekyo kyekirungi nti kati abantu muve mu arcades muve mu malls muve mu butale nammwe ababadde mu kyalo jangu weeyiwe mu kibuga genda okole street vend genda oyale enguudo zonna. Is that what we should do? Then why do we have markets? Zako bakendezaamu ko wekitiibwa naye kati ngaffe abasuubuzi abamu akaseera tukalina mu nsawo naye tusobode kolaki kusuubula gwa omujjuzo ogubadde mungi nnyo naye n'olwekyo kibakoze si kibi buli kimu kigenda n'enkyukakyuka bakyawa ate batuga abantu Uganda omukulembeze waffe yasooka yennyini Yoweri Kaguta Museveni Mutembeyi yasitula soko sirike yasitula amajani n'agatwala Abu Dhabi agatembeeye njagala kubuuza wabanga gyali mu State House mu Abu Dhabi bakagula ttani mmeka ez'amajani ife tuli ku kyalo kwe tukulidde batuyiriddewo majje gaago tuleme kutunda bye tutunda tugenda tulumbe mayumba g'abantu gye tuba tubba tufune ekyokulya waffe tukulidde wano wogende waabwe erwakitula abatembeyi bakola ne benfedde bakola ne bwogenda embalala bakola LCC gye yakulira abantu bakola abatembeyi ne benfedda naffe mu nsi yaffe lwaki ffe abavubuka abataliiko baabwe watusalawo okukolera mu kibuga kye tukulidde mutulabanga ababi watubeerawo nga tuli aido mutusindikira abo bennyininyini ne batukwata Rogan Vagabond nali maaso g'omulamuzi n'asomera omusango gwa Rogan Vagabond n'asiba emyezi 6 ku luno banjiriddewo beero DU nga ntunda bintu byange nga nnoonyeza kapito wange gwetamanyiwa gye muje okitegeera ne mu nsi yaffe ddala n'amazima nga gavumenti weeri ekola omusolo yali erowoozaako okuzimba ekibuga ekipya nga Abu Dhabi kyezimba kati tetulina gwe twabba tuliwo nga ffe abantu batuleke tukole kino kye baliko omutembeyi bamuleke oleete oti ow'amagye imagine tulinganga ensi yaffe bagirabisizza bubi tulinganga abali mu lutalo babali eri bayambadde ebikoofi bali mu kutiisa ggwanga batiisa eggwanga kino kyaliko bannanga omukulembeze waffe tutaasi totiisa nkuku nnyondo tubeere direct batuteerewo wawe tulina okukolera obutale gye batusindikira obutale bwajjula tewali bifo mwe kye munyazeemu mulanga ffe akatolo ke tufuna ne tuwalira abantu baffe nako kabaluma we tutuuse tugenda kufa mbabuulira tugenda kufa mukama atusaasire Abatembeyi ewali muntu abba muleze omutima omubi ennyo eri omuntu wa wansi omuntu awalulemu ekampawulo Mutembeyi
Odide omukyala w'ennyanya ow'obutungulu owaki ow'amagi omutaddeko amaanyi bayina balina obuvunaanyizibwa nabo bazadde baweerera abaana owino byabagagga ebyo ebisimba byowulya batugamba tugendemu byabagagga fe omunaku tugenda kulyawa Museveni twamulonda kututulugunya tunabeera nga atutulugunya buli lunaku kati no abatakyatulagala nga atukooya atulekera people power ndi mukazi namwandu nina abaana benina okuweerera neetiika miyembe gyokka nentambula nayo era nange baagala bancunya kati fe tudde waafe bannayuganda mutubulire bwe tulina n'okomawo sente n'ozifuna wano omuntu tasobola kuba nga alinnya takisi agenda Wandegeya n'ava mu takisi agende mu Wandegeya agule ebintu ate ne Wandegeya bamuzimba nga kizimbe si katale fe tubadde tusaba naffe tuli bantu tuli bannayuganda batuleke tweyagalira mu Uganda yaffe tetuli bayeekera batuwe essaawa tutandike essaawa nga 11 tukole then batukuŋŋaanyemu 2,200 ez'okusasula wetukoledde ki banaabeera bagenda kukola ki kwera wetukoledde